Televu oli ku Media ayina gye musinze okubanga mutulaba mwebale nnyo mwebale ddala ze John K Uganda lunaku lwaleero ndeese mukulu amanyikidde nga mwenda ze muyitira manager banga musajja bintu bingi byasobola okubanga akoze mupiira wanene embaali sisuubira nti wali omuntu atamanyi mbaali mu bya bizinesi mu by'omupiira yabufuzi ndozaalabika byataliimu naye nga wona waali mukulu Medi Kawesa taata nkwaniriza lunaku lwaleero sooka ombuulizeko abantu tutandike. Thank you very much. My name is Kawesa Muhammad. I'm a businessman in Mbale. Twakulamusako mwenna abatulaba n'ekiramuso ekigamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, yebazibu. Amina. Ogamba otya manager? I don't have any problem. Musajja mulamu mulungi sina tabu musajja mukama sobola tukuuma. Omuntu akulaba omungi ogusooka ayinza okwagala okumanya Medi Kawesa yani briefly omuntu omunyonyolamu katono nga akulaba omungi ogusooka Medi Kawesa yani. Medi Kawesa yenze Yegwe Kawesa. Kawesa Muhammad. Kitegezo amanya gange. Kawesa. Manyirinya Kawesa ne Kawesi gatera okusumuwa. Then mu bantu abantegeera bantegeerera mupiira ate ne bantegeera ne mu business. Kale omuntu osobola okubuuza Medi yani ne bakubuulira nti Medi oyo Medi Kawesa. Muntu w'abantu. Wena tungana akatuuka eno embaale nickname gye nasooka okulaba nga bakuyita mwenda. Ngamba boya batambulabako akapiira kaali kawera. By the way erinnya eryo yali nickname nalijja mu garage. Ana nkimanyi okugamba mwenda livaawa. Nalijja mu garage eyo nga tukyasamba omupiira nga tutrainingira wansi eyo Emaluku. Waliwo omuvuka bali bamuyita Yona. Yona. Now these days is in Kampala. Naye kati simanyi kibyalimu naye nga twali tutrainingira awo wansi ne mutabani wa Musuwa kati ndooza manager wa Mbale Heroes. Omulenzi oyo ani waliwo omulenzi manager wa Mbale Heroes mutabani wa Musuwa. I forgotten his name. Naye nga tukyali myaka egyo mu 2002 ndooza 2 twali tutraininga awo naye nga ntebatebanya amagoolo. Nga mujasinga mukola training ya training. Kale nali mbatebanya amagoolo kati omulenzi oyo okutandika okunfula nickname nti mwenda jaze 9 ate by then nali njagala nnyo jaze 9 era gy'otera okwambala nga nyambala jaze 9 ya t-shirt yange ya Mani. Mwagizi wa Mani. Ndi mwagizi wa Mani. Mwakimanyi. World Cup ndi muwagizi nyawo timu yange gyenyambala nogimanyi ndoza timu egimanyi ekuba omupiira ey'essente Brazil. Lwaki otegedde? Ani sijasinga esize ugesinze omusajja Brazil. Ndi musajja wa Brazil. Ne mwavaamu mangu. Najagala nnyo bayire natandika okuwagira Brazil ndooza mu 94 World Cup wa USA 94 nga yona datebanya emipiira. World Cup wangula. Natandika okwagala tiimu eyo ya Brazil. Ndooza wamu natandikira okwagala ne tiimu ya Mani. Ne Mani etandika gwangu mu 2002 ndooza mu 92 natandikira okuwagira tiimu ezo. Bajja muwagidde omupiira ogwo by then nga bansambira bulungi. Mwalimu abasajja ab'amaanyi mu biseera ebyo abaali basamba omupiira obulungi. Olwo ebiseera bani bamaanyi abaali baliko ebiseera bangi bye sitajja kumanya amannya naye nga ebiseera ebyo tiimu yali nga nnungi. Yali nga y'amaanyi. Yaliwo ekugamba kuba yali etwala ebikopo. Naye kati otugambireko mwalimu training ku club level tewali wagusambirako ogw'ensimbi omupiira. Club level
omupiira oyinza ogusamba nti olabe nti oba ogende oba mu KCC oba express oba mbale garage ng'osanga bakusasula ssente nga mukuba liigi. Omupiira nze okugwagala nagwagala nga nze omuntu by then nalinamu obuto bungi kubanga nze bwe nali nsoma Busia I grew in Busia, Kampala Busia, because twabeeranga ku ssomero eyo Madibira nga njagala nnyo okukwata goal nga njagala nnyo okukwata goal naye nga twalina gundi nyingi kale yatulemesa okuba nti no we have not go far naye nga sagenda nnyo mu kirabu level naye nga omupiira nagwagala just ng'omuntu nogwagala kusalawo era newe okuleera ogusigaddemu oba ogwagala omupiira nagwagala nnyo kubanga nabeera nnyo ne bafootballer ba ande mwesigwawe naddala nge katukyali Kampala gundi Busia eyo waliwo abaana bali bava side eyo Masaka because ne Masaka eyo family yange mama wange gyabeera I was there era awo mbadde ngenda okuza wetula erinnya Kawesa erinnya tumanyi nti yabaganda era baba beddira nafumbe ziti erinnya lyabaganda mama wange muganda naye nga taata wange is a mixed brand is from America ke kakala ako from America tukolaba nti nina mix naye nga mama wange is from Masaka kakyeza ye nasala kutuma erinnya lyabaganda of course katata yali mu America nonki n'omuganda nga era bondaba taata yali mu America American naye nga mama wange mukyala muganda kati ku taata we yali omutabike ani yali omuzungu yali taata wange is a white man taata we yali mu omutabike mu yes just why chobola bakale eno akala ako kati oluva otya mu Buganda e Masaka ojeno pampula yatandise okumya kulya bya mu 12 ng'oli simanya busi oli eno ova ddi mu Buganda okambeko je osinga eno nalina anti wange yali abeera Kampala eyo ate nga bali close nnyo ne mama wange naye nga alina business e Busia kati mama wange ndo yali akyali mwana muto kale ne bamujjako nekola ne anti wange Busia ne bamukojjako eri twava yamujja yamukale yawa anti wange ndoza nkuume nga anti wabeera Busia yalina business e Kampala wasoka kuva Masaka nojja e Kampala Kampala then tujja Busia ne kati abantu bensinga okutegeera ennyo Eastern region Busia Kampala Masaka si kinene Masaka si nnyo Busia Kampala naye togendako Masaka nolabakoyo ndi mikwano gyantera ogenda naye noti si nnyo mama wakyaliyo mama wange waali ate musene my father died kati ojja eno kati otandika Busia gyosomera n'okusomera Busia nsomeddewo naye saagenda wala nnyo olwokuba nti nojjukira nti Busia bizinesi zatonona nnyo abaana sente twali twagala nnyo sente Busia sente zatonona nnyo nga waliwo amagendo tugenda eri ne tunonayo ebintu ne tutunda tetwasobola nnyo ogenda wala nnyo wakoma ku level ki nakoma primary 7 otandika nononya sente awo netandika okunoonya sente wama bwe bugagga watandika oli muto tandika okunoonya sente kati najja eno Mbale I came to Mbale 2000 12 nejja Mbale kati Mbale ngeroze kukola Mbale najja byange ngera bwomanyi omuvubuka bw'aba atambula kati ngolo 12 nalinawo mikwano gyange Mbale gyansikiriza okujja okubeera Mbale kati olwo otandikirawo ntandikira hano mu town na Bowa Road era wali obeera naye nga nali njjamu Mbale muno we namweyanga njyayo nenzirayo nejja mwana nesireyinga nendyako bulamu
then I go back Busia, Kampala, nenja Mbarara nga bwomanyi ne kati nempulira nga Mbale njagadde nnyo noga kanseto lingire ngamba alemi come to Eastern Mbale kati olwo otandika oga kati kambere Mbale olwo okola business ki by then nafuna anti wange yampa capital omutonotono bwenatandikisa nekolako business performing ne banungi nezigulawo duuka on Abowa Road 2000 then I start eyengoyi nakati yes I'm now in business since 2000 kuva biyo oli mu duuka lyangoyi yes era wenyine ku kifo ekyo oba the same gundi twalo de ekifo kyekimu ekizimbe kya Masulu omugenzi kati kuva biyo yawo he was a good man, even the family is good, family nungi bankumye bulungi, we have stayed together, we are like a family. Era kituufu omukano ogulina okubanga weguli okuva mu 12 ng'oli ku kizimbe ky'omuntu nga wooli omukano ogulina okubanga guli weguli. Of course, kati awo okuva wooli awo bira bino olina obikola naye nga mbadde stable nnyo what naye nga manyi kino business nga ngimanyi manyi gyandolinga manyi gikwata bulungi buli kimu mbadde nkikwata bulungi era nga nkikwata bulungi mpaka kati. Okay, okyali ku Johnike Media yonna gye musoka nga mutulaba mwebale nnyo mwebale ddala. Tulina omukulu amanyikidwa nga Medi Kawesa nga ye director abanaffe aba SONSET Academy. Lwaki abantu tebakwita nnyo director bakwita manager ate nga yegwe nanyi ekintu kya manager abantu ebiseera ebisinga ntundola tebasooka okuwulira mukamu abantu tebasonga okutegeera ennyo ebintu bino abantu sometime bibabuzaabuza manager ne director kati owekanga nga buli muntu akwise manager leo byonna obiera byonna era biba bibyo yegwe director ate gwe manager byonna bisobola okuba nga bibyo naye nga nze omu abagulawo oba abatandikawo ekigambo Mbale ekya academy gye bayita Mbale SONSET Academy. Yeri myaka ng'emike ya academy tugitandika 2019 turegisteringa 2010 ruddewo 2010 banga mefulumiza abaana bangi nnyo ab'amaanyi mu ggwanga bantu bangi abayitiddemu naddala wano Mbale abayitiddemu Mbale SONSET Academy bani bayinza okuba nga ojjukirako abesitasobola kumenya amanya naye nga bangi tulina abaana bangi bo bennyini abalina abasobola okubuulira ne bagamba for us tutweningidde mu academy eyo era omupiira tugusambye nga tuyitira mu academy eyo oba abamu baguvuddemu ne bakola business endala oba abamu ne bibalema. Ekirowoozo ekijjawo ekyo gamba kantandikewo SONSET eno ekirowoozo kya SONSET ffe omanyi nze mbadde nnyo ne bacoaches bangi nnyo era abantu abanjagaliza okuba nti no banteeka mupiira bacoaches okusinga ddala abakoci abaali mu Mbale Heroes by then kubanga nali ntuneninga mu Mbale Heroes nga ntreningira mu garage natreningirako Nakaloke license gye nasooka okufuna yali ya Busamaga ng'omusambi bwana nali ntreninga era omuntu wana yasooka okumpa license yali Kayiwa Abdala Kayiwa Obusamaga awo kati naye nakugamba n'emirimu gintawanya nnyo nga njagala kale njagala okuba omusambi asobola okuba nti nasobola okuyambako eggwanga by then kuba nali nkyali muduuka kati license nga bakipangula oli mutimu ki nali mutimu awo baali bagiyita yakayiwa nerabidde erinnya naye nali mutimu awo ekyaliwo bayasaanawo
naye tekyaliwo. Yaleberanga Busamaga. Nakusina ali akatimba akayita Busamaga Red Stars. Kakuba kekakulemedde n'okulembera. Kale awona nga mu myaka egyo gyonna mbeera mupiira. Ojja ekirowoozo otandika akademi? Ekirowoozo nkifuna 2000 mu 99. Ekirowoozo nkifuna mu 2009. Tusabanganye. 2009 twali tutudde nawaka tugamba naye tugenda kuva ku mupiira. Ngolaba mutandise okula. Kati family zize tugenda kuva ku mupiira. Nali ne coach man kubanga be bantu bembadde nabo nnyo omukale nabo ne mupiira. Ne coach man ne tugatune kati tuva mu mupiira kati ko tulesewo ki ko kutula ntuteekawo erinnya lya Mbale SONSET Academy. Kati erinnya ly'omwali kyamuge katukole SONSET. Ekirowoozo ani yaleeta erinnya? Yali madamu wange Kabuya Anet Scovia ne mani mwenyini Intumani Soul nange mwenyini we started nemusana mugambe katugiyite SONSET. Era ku olwo wetwagulawo abaana twafuna bangi nnyo ku North Road awo Mwalanga. Bwe twatandika twafuna abaana bangi twatandikira ku North Road awo. Bayidawe waliwo headmaster nga musajja mulungi nnyo yatwagaliza nnyo okuba nti netusobola okujja tutrainingira abaana abo. Training abaana abo baali bangi era netutandika training picking abaana bangi. Waliwo ngawo ekikopo kye bali step cup. Omwaka ogwo gunerabidemu nera step cup twagitwala emyaka ebiri. Ng'ani ategeka step radio? Step radio yalinga etegeka rigi ya Christmas cup. Kati tebakyategeka? Simanyi oba lwaki tebakyategeka naye nga yaliwo ate nga nungi basobola okutwala emyaka ebiri. Mwamulako emyaka ebiri. Yasembayo okubeera digubamuli. Kiseera kiyiseewo ate tekyaliwo kiseera kiyiseewo. Kale oli ku Jonica Media tukyatusese oluwozi lwaffe mpolampola naye nga mukyalimu ebyokuyiga bingi ebirala. Kati SONSET ogitandika mu 2009 newewanisa 2010. Naye nakalaba gyojuyisibwa noba emyaka ng'ebiri obanga gumu enalabe wayewanisa ddala nefuuka n'ebiranga ekimanyi ne bakwa ne license. No olaba tubaddewo nga era ng'olede tuli registered kubanga waliwo ebibiina ebize bibadde bijja bitutwala. Waliwaddewo ebibiina n'obufuzi obw'enjawulo obukyukakyuka naye ng'era tubadde olede nga tuli registered ng'era batumanyi. Kati kino kimwakoze gyojuziwa naye nakyo kyanjawulo ki? Mwayiwanisa just mu UIFA? Yes, kubanga yekibiina kati ekiriwo ekipya ekitwala za academies. Kitwala omupiira gw'abaana abato. N'academies mwe zibeera zigwa. Nawe nemusango nga mwewanisa. Era twasigala ng'era olede tuli mu system. Naye olya mbu waliko mu manager wa Mbale Heroes? Manager Mbale Heroes era nagikolera naliko manager nga tukyakola ne Kamadi. Naye alina academy. Bagira Tiger? Mbale Kids what? Ya Kamadi. Tiger yagundi bamutamu wa Jude. Tiger. Ate Excel yani. Excel waliwo abaana era nabo balinga musyarawo nabo bagulawo eyo nabo era bagulawo nabo eyaabo. Omwana mulala simanyi bamuyitani naye nga Panonia timu wano yaleeta boosting as academy. Yali Mbale SONSET Academy. Bagobererayo. Chezera muzi academies ziri mu Mbale. Esinga obukulu ye SONSET. Mu by'omupiira ng'omupiira gw'abaana abato nze nsuubira nti ye tiimu wano academy enkulu. Tunyumya ku lugendo ng'oli manager wa Mbale Heroes gwali mwaka ki? Omwaka
mwaka yali 2018 ndowoozawo. Kati ebiseera ebyo yali ekuba muti yali ekuba mu 4th 5th big league yali ekuba mu 4th era twagirekamu tetwagijjamu. kati wano wegenda okukyuka batuke bagigule nga wamala gwokibamu. Twali twawaayo obufuzi n'abalala bakoleko. Waliko emyaka emi mwaka gumu bane balinako kakiiko ebiseera ebyo. Akakiiko omuntu gwe nali nsinga okukola naye kubanga gwe nali nsinga okukola naye nnyo yali Kamaadi. Waleka nkubule abantu osobola okulonda abantu abakulu ne mulonda abantu olide mu kiraabu naye ogenda okwekanga nga musigadde abantu ababeera bali active nga basigadde we bali yese ebifo byabwe we biri naye nga tebiri active. Ekiseera kiwalimu gwe ne Kamaadi mwalinyo active okusinga ffe twalinga active era nga twakolako ne murooli oba omumanyi naye yajja luvannyuma n'atuyambako twakolako ne murooli naye nga nze nasinga okutegeera ennyo Kamaadi murooli kubanga murooli yajjanga coach. Kati ebiseera ebyo ani yali PR kwanjukira nawulira ne Kalema yaliko komodizi wa tiimu yagenda okugira gwali ovuddeyo Kalema gwe tukola naye. Yes, manyire kankubuulire nti ngera bw'otegeera nti osobola okulonda era ne saawa eno ndowooza bwekitabo kiri tetwali tetutula nnyo mu meetings z'amaanyi nnyo nti no tusobola okuba nti no buli omu alaba muni meeting tezaali nnyo nti no zitula nnyo. N'ebiseera embala z'obuwagizi bwaliwo ebulinga kati twali tulina obuwagizi naye nga tulakinga ssente. Ffe twali tulakinga ssente. Ssente zaali zibula zaali ntono nnyo mu bantu kubanga by then abantu baali nga etiimu eyo nga bafunamu ndowooza b'ebinyiizo abantu mabega eyo kati mbalaba ekkirira nga balaba ttiimu ekkirira n'okutuuka ku bantu nga kati saawa eno obuwagizi bwolaba obuliwo nga saawa eno kati abantu bawagira abantu bateekamu ssente era abakulu baayo kati saawa eno ng'abali mu Mbale Heroes saawa eno baneenenya kirala naye ng'abantu babadde bataddemu ssente zaabwe. Kati lwaki kumunjukulira abantu basobola okuba nga bakomyewo luli ekitaali? Abaana basobodde okukola okuconnectinga abantu basobodde gezaako omulimu ogwo bagezaako timu giza wansi ku bantu awansi bagezaako kale okuyita abantu bagamba bakole ki bajje n'empozi ekinaabajjamu ndo zijja kuba management. Lusi management etera okusuula ebintu. Tolowooza kino ekyokugula Kiboga Yanga ng'eri waggulu yali mu 4th division wekanga nga ateze mu big league tolowooza nti kyekyayongera okuba nga kyakomya payibu? Omusajja oyo yatuyamba bayida yatuyamba nnyo onowabugizo yatuyamba nnyo Mr. Latifu yatuyamba nnyo okusobola okulaba nti no yaleeta ttiimu n'atandika okuba nti no agigula nekomyawo obuwagizi kyali kirungi naye nga bw'omanyi nti ebintu by'omupiira ebiseera ebisinga bwe bitasanga nga muli bwe bitakusanga ng'oli musajja mugumu nnyo wekanga n'omupiira ogukyayi kubanga sometime ebigambo biba bingi oluusi ate ng'oluusi n'osanga nga abantu abategeera omupiira batono ate nga n'ennyingiza oluusi oyifulumya nnyo ate n'ofuna n'ebigambo ebingi kale n'ofuna ekizibu ng'ekyo ng'omuntu olaba tebiritambula bulungi. Kati Heroes kyekikuleeta okuva nga manager contract yali eweddeko balaba nga tebitambula bulungi akugoba wagamba nze nali nze najja nga nze kolako mwaka gumu kubanga bayide nti waliwo omuntu yenna yali asobodde okukwatirira ttiimu eyo abantu bonna ttiimu baali bagikoze eki bagireseewo era ffe twadiza okusanze ne Kamaadi ffe twaza okusa ttiimu eyo naye nga twakolako kyetwakola
appreciatinga nenga twakolako ne kitwakola ne Mama Heroes naye yaliko ebiseera ebyo ya Mama Heroes mwebaza kubanga ataddemu nnyo ebiseera bye ne sente zenyini noteekamu akasente osobola okubeera mupiira nga toteekamu sente era kubanga toteekamu sente mupiira kuba gukulemi tumanya abantu okuteeka kuba gukulemi kati natumanya omuntu ateekamu nnyo sente abalina okuba nga ateekamu mpitirivu nnyo naye buli omu kateekamu kuba tumwanira kale okyali kujonike media yonna gye musinza okuba nga mutulaba sajja okumoroka tumazeeko eno kati wenyagala tuddeko wanene ku SONSET Academy ye project yo va 29 ya academy emanyikiddwa ya Medi kusomooza ki kofunyemu ya academy bankimanyira ebisomozo tebiyinza kubulawo mwe academy ebisomoozo byentera okufuna okubeera nga sometime abantu betukola nabo olusi akumalamu amaanyi ne baba nga ebigendererwa byabwe oluusi nga birala ate gwe nawe ebigendererwa bwe birala ate jjukira nti ekintu ky'omupiira si kati nga academy kati ze tulina wano nga ekikale katugeze kugamba nti academy wano waffe oba mu Mbale oba mu Uganda kyekintu ekikyali wansi ennyo academies kikyali wansi nnyo kyekintu kyosasobola agamba nti no nteekamu sente ngenda kufuna leero bintu kwewaayo omutima kuteekamu naye ngaate tofunamu kuwaayo omutima gwo n'ogamba ku lw'obulungi lw'abaana bano abantu abasinga batya okwogera bwekimbu academy tezifuna naye ngaate ndaba buli mwana waabajja asasula sente okujoininga kati bawe kigira nti okubanga tofunamu naye ngaate bwobanga obadde omwana okwegattako tagirako muntu olaba kankubuulire nti wano abazadde ba wano okusitula omwana we n'ajja n'agamba nti amuteeka mu academy ajja asoma omupiira kujja kompozi oli ng'ayagala nnyo naye abaana abasinga bagira bwereere abaana enamba gye tuli okusinga okufuna egira bwereere naye oyo omuzadde alina omutima ogugamba nti omwana wange njagala azanyeko era naye bw'abazze bwakuwa emitwalo 10 taddamu kuwa ndala oba bwakuwa emitwalo 2 okuddamu okufuna endala oluusi kiba kizibu nnyo temuteekako kunteekalira n'ogamba ampaddeko emitwalo 10 kanjifulenga bizinesi omwana muwe bulungi byeyeetagisa abeere fit enough kati okuva mu academy yange agende mu tiimu endala n'okumugyamu obukadde bwange nga bwe buti nti omwana agukubye nti ogenda mu kataka junior oba agenze ku SCC oba wa kimugimu akasente kubanga academy ebeera registered nga nefufu egimanyi temukola musente nga mutunda abaana olaba ffe wano mu academy zino ezaffe zino okutunda omwana kizibu nnyo era okutunda omwana kitwala obudde buwanvu naye mu masomero oba mu clubs kati nga boolaba kataka nga boolaba kitende nga boolaba URA ezo club ezo ziri mu level yewaggulu kyangu nnyo okutunda omwana nga bamuteeka mu club level endala naye kati ffe ngaffe abantu ate ffe tusinga okukola omulimu ogw'amaanyi ennyo naate ne tusigala nga tetufuna kinene nnyo okusinziira structure eriwo n'enkolagana n'abazadde kubanga ebiseera ebisinga nti abazadde bagamba abaana baabwe baagala bagende kusoma waliwo enkola eriwo ate nemaze obulungi omwana katubala tugambe nti tumya naffe academy ya SONSET efuddemu abaana bangi ne bafuuka ab'amaanyi
ku level ya okusinga ffe tubakozeseza amasomero neera tewaliyo bavaayiko ne bafuna ku ttiimu zaabwe kubanga bafunamu bafuna naye oluusi bafuna nga ffe tumaze batendeka tumaze baguruminga kati obagenda mu makiraabu nga bavudde mu masomero ne bagenda mu kiraabu awo mu maaso basobola okukola ki okufuna naye nga ffe tugezezaako awali ekibuzo kyange amazungu waliwo enkola nti omwana kasita ne batuuka waggulu ne baba agenze bweru n'atandika okubanga atumatandika okufuna kusena naddala eno academy gye yatandikirako wabaawoko omutemwa gwaba afunamuko mu ekintu ekyo tugeze nti omusango tugeze nti onyango tugeze kyakulabirako nti yaliko mu SONSET bwe yagutandika watuuka eri n'agukuba nti Mamelodi obanga ebadde emutwala waliwo akasente eri mu academy gye yatandikira balina okuba nga afunawo kakasente mu bino bima mwewandisa bino neno mugundi eyaYFA eya gaadi kintu ekyo kimuyina engeri gyemuyinza kubanga mukyogerako ekintu ekyo weekiri era n'amateeka weegali nti singa omwana avudde mu academy n'atuuka n'agenda mu club level endala ey'amaanyi etteeka weeriri nti noba kusasula ki sente singa ebiwandiiko byo biba nga birungi era nga wabituukiriza nga mwakwatagana n'omuzadde n'akuwa omwana n'omusayininga n'omuteeka naye lwakuba nti kati ekintu ekisinga ekibadde kituuze emabega ebadde sisitimu nga tetulina sisitimu esobola okuuma omwana obuto naye kati okusinga nga iwefe bwe yakoze nebanga esobodde okuba nti tugulirawo sisitimu eyo esobola okuwandiisa omwana mu academy ndowooza kijja kuba kituyambako naye nga ebiseera ebisinga abaana babatwalira bwereere temucomplainingako tugezaako complaininga naye era nga bwomanyi nti oluusi byakutambulira ate oluusi naawe weeyagala future y'omwana etambule toyagala kuddaawo mulemesa kati niweekanga nga bale manyi omwana eri mufuufa musisi baba manyi nti omwana ono igeze nti John K naali mu academy ya SONSET okuva mu ttiimu eno agenda eno nanyinya academy eyo alina okubeera nga akkiriza omwana agende ekiriwo ekyo anti kyengambye nti weekiri naye mabega luli tubadde tuwandiika buwandiisi nga tetuli mu system kati kisaawe no bosobola okuteekamu ne bagamba nti Asani Kawesa oba kitegeera tumulabe twamba mu registeringa mwaka mu Mbale SONSET Academy yali registeringa mwaka bwe guti kati saawe eno waliwo ttiimu ebadde mwagala ngebiwe biri naye ate bibadde byakajja mu myaka gino amabega luli tebibaddeewo ne kati saawe eno byakajja tosobola okuteeka omwana mu system n'aba ne license kati tusuubireko ebize kati bino ebyokaaba nti temufunamu kati mbyakuddamu ebize ndooza bijja kutuyambako neera nga sikwe okufuna nnyo okw'amaanyi manyi omupiira bw'okutunulira okufuna guba gukulemye naye nga ennaku zino tulaba omupiira gwafuka kati bizinesi naate era olina okuteekamu nnyo olina okukola ki kuteekamu nnyo bwolowooza twandikoze ty olaba zino za academy nga zifuna sokera ddala academy olina okuba okugifuula academy olina okuba ng'ogenda kuteekamu nnyo n'abazadde basobole okukola ki okuleeta abaana bakuwagire olina okuba n'ekisaawe ekikyo kimu olina okuba kumpi n'essomero ng'essomero mwonaasobola okukuumira abaana oba okitegeera ng'oli kumpi n'essomero olina okuba kugamba n'ekifaananyi ekiringa essomero oba otegeera ekifaananyi ekiringa ki essomero ng'olina ekisaawe olina amayumba abaana we basula olidde nga basulawo mu olidde ng'abaana baba bawummudde oba kitegeera nga bafiira ddali wabazadde mu bazadde ne bagamba nti omwana wange kagende awummulire mu Mbale SONSET nga gyasula gyasiiba atreninga omupiira teri byagamba mbu atreninzeewo katono atamuladde ewaka kati awo osobola okifunamu
cheza kati aba inosasula kuba already abaja kusasula sente z'emmere, agenda kusasula sente za training, agenda kugamba holiday yonna aba agenda kisasulira. Kisobola okuba nti osobola okubeera n'abaana n'ofunamu n'okikola n'ofunamu ekirala. Abazadde singa aba bakuwagidde n'ofuna abazadde abaagala, naye ng'ajjukira nti nkugambye olina oteekamu nnyo osobola okufuna kiri kyoyagala. Kyeza sooka okola akasente ko kawere ogula ebyetaagisa byonna, mipiira, zipo, zibibs byonna. Ebyo byonna ebisinga abantu babirina goals, emipiira, biki ebyo abantu abamu abasinga babirina, kubanga omupiira bagubula ku academy ate yo teba academy. Bibs bwe ziba nga tozirina oba nga tolina abakochi era academy bateki. Naye kati jjukira nti omutindo gwe tuliko saawa eno gwa academy wano mu Uganda gukyali wansi nnyo okusinziira baguliwo. Ate abantu abalina sente abandikoze ebintu ebyo ate tebabyagala, tebalina mutima ogwo bisobola kubyagala. Ate n'okuleetayo abazadde abaana baabwe basobole okusamba omupiira oba okujja mu academy baleeta, oluusi nabo wekanganga bakyusa omwana leero ne bamuleeta bamala okumula namukyusa programu, ate alina okusomako, ate alina okukola ki, gama omwana ne bamukola ki, ne bamuloadinga nga n'obudde obujja okumuleeta mu academy nga kiyinza okuba bibi. Naye nga tusobola kugwa mu maanyi era tusigala tukola kati ngaffe abambala esanise tusigala tukola kubanga era n'abaana tubalina naye nga mu bya finance byo bikyali wansi nnyo, n'abazadde laavu eri nti mumanvu ddano. Kati ng'omuntu bayinza okuba nti tayimu y'okusoma etuuse, omwana wange alaga kwa muusi oba kitegera kusoma olide eno tetunaba kufuna ki amaanyi ago. Naye ndooza bwe tusinga kisobola okuba nga bateekawo ebibiina ebisomesa abantu ng'abo ndooza kyandibadde kirungi. Naffe ne tufuna ebintu ebikozesebwa gamba omuntu najja wano n'alaba ekifaananyi kinyi n'alabira ddala nga kifaananyi kyekyo kya academy. Ennaku zino kati oli bulungi nawuli abaakuwa abaana n'ofulodi eyo tutegerako abaana abawala. Essaawa eno tugezezaako okuteekateeka abaana abawala nejjukira nti emabega luli tubadde tetubalina. Era bwe kiri kubanga abaana abawala bano boolaba enkuuma yaabwe yanjawulo n'abalenzi. Tetwagala kufuna bizibu ebyokubeera nti no tusanze abaana nga banonekedde mu academy yaffe. Kyobalaba nti ffe tugezezaako okulaba nga tukuuma abaana baffe nga mu mbeera ennungi ate ne basoma. Kati mwina abawala nga bameka? Essaawa no twali gyesalinze abaana Mbale parents. Waliwo essomero lyatuwadde sponsorship Mbale parents awo. Mbale parents nayo kochi osijalaze. Naye era gya coaching coach Julius. Basobola abadde ne ku radio ngaliyo n'abeeyi naye nga kochi wazze nanga yena zeno gye nafunye akawogo. Basobola otuwa gundi abaana 25 amwe mulina abalenzi basale baana 25 naye sofa ndooza twakatwalayo abaana 13 abawala tubeeyo n'abalenzi 8 abasobodde okuba nga bajoininga nga basoma free education. Kati bano gyole byagenda okuba baali bamaliza P7 Bojole bye yaleeta n'abalala okuva ebudaka awo bamaliza P7 kyobola nti n'abaana aba senior 1 ne senior 2 kyobola nti katuliteekateeka okola ttiimu y'abaana abawala ate bayira njala kugamba kano oba nsigambe nga ki tuteeseteese okulaba nti tugulawo liigi z'abaana abawala tuli kupulaninga wano mu Mbale kulaba nti tugenda kwogerako n'abantu abakulira omupiira tulabe engeri gye tunasobola okulaba nti tugulawo liigi y'abaana abawala nga bolaba bwe tutera okusamba wano ez'abaana abalenzi under 15 under 20 ndaba ekintu wano nti no kirakinga wate tugenza okulaba nti omupiira gy'abaana abawala
bagenda kuyambibwa nnyo. Ate kale ennaku zino kati kiriko omupiira gw'abaana abawala. Era gw'abaana abawala kati gukola ennaku zino. Ligi weziyo wala abaana bagenda ebweru. Ate leero kyenagamba nti nze ebiseera ebisinga situnuulira nnyo mu kukola. Anti naye ebintu bya sports ebiseera ebisinga bintu bya kunyumirwa. Naye nga nze ntunuulidde nnyo future y'abaana. Omuntu asobola okusoma nga ekimutute omupiira sport. Omuntu asobola okubeerawo ng'alina skill ye n'emuyamba through sports. Wakati abantu aba benefitize ku mupiira abagusomeddeko from senior 1 up to university bangi. Kati omwana bw'aba alinako ekintu ng'ekyo, ffe ate kye tusinga okutunuulira ennyo nti omwana ono tumuyambye tutya ekirooto kye okutuukirira. Twali tulina abawala Kampala eyo Kawempe, ne tubeerako n'abaana e Soroti, Mwolira, tulinayo omwana ndooza Namataaka. Era akuba liigi. Si ono gumani musose ne musindika eno waggulu. Ali mu Olira High School. Olira High School. Kale baana bangi bagewinagiranga ye mwana yekaga omulina omuwala ye sobola nti twasobola okuggulawo ttiimu y'abaana abawala bayitaye twamuwanga kirabo. Kubanga omwana oyo yasobola okwekuuma bulungi nnyo ng'akyali mwana muto mpaka kati ng'abeera n'abalenzi omuwala omwe nga yatrain. Naye omuligi omuwuliza bati atandika kusata akola bulungi atandika ate n'amaliriza ate olira tebakola bubi. naye by the way yafunako injury. Bali basamani ttiimu ya Kawempe nafunako injury naye nga yamala n'atereera. Ali musinia akume siniya akubiri. Kyeza winagirano yali ali mu primary. Yali ali mu ng'asomera awo wansi ku ssomero lya omugenzi Okabe Alasasire. Yali antera omuyambako. Kati we yava mupi n'ayongera senior 1 ne mwongerayo. Kale mwagaliza ebirungi byerere. So tubadde ne tulikola arrangement okutandika okulaba nti liigi egenda maaso. Era twagala tulabe enteekateeka, tulabe nti tusobola okulaba nti abaana abawala abantu tubongeramu amaanyi. Kati byebyo ebizibu. Kati birungi byolaba nti byowenyumiza okutandikawo SONSET. Birungi byendaba abaana bansanyula nnyo. Bansanyusa naddala nga ndi nabo mu training. Nange mwenyini okulaba nti I can handle them. Oba kitegeera ekyomukisa omulungi ate nendaba nti Katonda nga bulidde nnyo mu baana sibafunye ebizibu. Sobodde okubeerako n'abazadde abatonotono abasobola okuleetako n'okuwa omwana naye omuntu omuzadde n'akeera ku makya n'agamba nti leka omwana nga agenda asamba omupiira. Abamu omanyi abantu abamu batya mwana nga ajja kumenyeka simanyi abajjamu koona akole ki. Kale ne babeera nga basobola okujja. Kale tubasaba era basobole okuba nti no bajja. Omanyi jjukira nti bwe tubeera n'abazadde nga batuwagira n'ekintu kisobola okuba nga kivaawo step weeri nekyeyongerayo. Naye obanga abazadde batono abawagira era n'enkula eba ntono. Kati olina okuba nga naawe oli mwegendereza n'abazadde bakuwagira okuwa abaana baabwe. N'ekyo tubasaba baleete abaana ate nabo batuweeko ku ssente. Kubanga sports kintu kinene ate kigazi ate kitwala obudde kitwala ne ssente. Wali obaddekaawo n'olaba nga ekintu kikunyiza n'ogamba balwaki nabitandika n'ogamba oba nkisuulewo. Tusanga challenge nyingi nnyo ezo zisobola kugamba nyingi. Naye wali olunaku lwalikedde n'ogamba nange lwaki nabitandika sente zentadde mupiira kiko singa natandika mu bizinensi yange singa eri wala. Ati kati ebirowoozo oba tojja kukola naye nga sente zetufulumya mu academy mpitirivu ntono nnyo okusinziira abazadde ate zebateekamu. Kubanga abaana abola abalwala okitegeera. Abaana beetaaga okusamba friendly match. Abaana beetaaga okuvisitingako clubs endala.
holiday abaana tuba ne tournament si ate omuzadde tojja mugamba waliwo tournament bwetireta emitwalo 3 leta emitwalo 10 wekanga gwe gwazito era gwoteekamu nojjamu noteekamu kulwanga naawe oyagala nofuna n'emikwano gy'abakuyambako bwofuna abakuyambako ogenda okulaba nga ekintu kitambudde omwaka ne gugwako kati bakoki kyabaliko ojjako Coach Julius essaawa eno tulina Coach Julius netubeera no coach omulala nange mwennyini abali ku ground nawe gyesaana byekwatiramo kati ze ekiseera kyemaze omupiira kingi nnyo era nwembanga nange nasazeewo okwekwatiramu nsobola nokukola obulungi nensinga n'abaabo osobola osinga ne coach bulungi nnyo kubanga experience njirina ebbanga lyemaze omupiira 20 years why olowooza kweri ddala mba sina experience nina experience kubanga abantu bembadde nabo omupiira bangi you can read it here bangi nnyo bantu bembadde nabo omupiira basiniya ndabako Anyau Oroyo Kenya abo bali ba Coach Bambale Heroes Namakola Rashid yes onewe Kenya Samu Timbe ono mwaliko naye nga Bambale Heroes kale abona nabafunako experience olugetabawo Isimungu owe Rwanda ono yava mulambo ensene akafa juze ebiseera Isimungu musajja munyarwanda naye yakocingako Bambale Heroes kyobalaba nti nze bwemampa credit mu bantu abanjagadde ennyo Bambale Heroes nze njiwa credit kuba nasobolanga okubeera nabo abantu bemu abanjagaza omupiira wano Heroes wewangula Uganda Cup mu 1999 wali oli muwagizi nali ndi fani w'abasambi nali mwagazi w'abasambi kubanga nze nali mbabeeramu nga ntweninga nabo ekimu kyajjukira abaliko balinza gye Bambale Heroes yali amaanyi nyaka kunoonyako coach ono coach wakataka akola fitness wokusatu yani Maruti yangamba yali omu etiimu eyo bebamu kubanjagaza omupiira yatomeranga nyo emipiira mu bbanga nga buli wemulaba nsanyuka yansuubiza na interview abanda akyali bize katake badde nnyo n'emipiira enajja munoonya mubati ayina olugendo naluwangula atera okunyumiza oyo olw'omusanga muyinza okumyanga essaawa n'amanga mutambula ku mupiira babasambi bangi abaze babeera mikwano gyange era nga lazima nga omanyi tutunguli bobeera n'abaana abo olina obaagalize balina okwagaliza ate olina obaagala kale tubadde nga at least nga mupiira nagwagala ng'omuntu waliwo nabawandise bali bakochi Bambale Heroes evidyanya wakyalina kati mukwano gwo vidyanya oyo twafuka ba Luganda kubanga ne wajjaawo ku ofisi yange era tubeera naye era omusangawo era yemu ku badvisor bange ab'omupiira kale saawe naali kwa Musa tukolanga technical what akola mu technical yakulira bonna ba coaches by the way nti njagala kubeebaza bagenze Tanzania ne babeera ba namba 3 namba 2 badde bakusatu era bafunye emiliyoni 19 I congratulation them banange era mpagira Mr. Shaggy kuba nti bano Mr. Shaggy ogola agala nnyo omupiira alinga nze nawulidde bagambye mbu ebintu byasinga okwagala ennyo okuteekamu ne ssente yoyo kubanga ayinza okuba nga alina sponsorship y'abaana bawa basale basooka mu kinaa olabe essomero eryo wano okuwangula babeere ba champion mu Uganda by the way oba yali ssomero ki eritajja
kati bo ne babayita buyisi nese bakuba abantu paka ne babera champion ya ekintu kyonna buli bwokyagala. Nalabye kaka video nga coach Magina akuba dance manye timu ye coach wa timu ekintu kyonna buli bwokyagala kiba kirungi nnyo. Kati gwe saawa eno tuwa emyaka 2 mu maaso kama wanaaba tuwadde obulamu tugenda kuleetera tiimu y'abaana abawala nga njagala tuli kukola ekintu kino nga twagala amasomero gonna agali wano mu Mbale nga gasobola oba mu wabweru wa tawuni nga gasobola okujja ne galaba tonamenti zaffe ne gatandika okulonda abaana abawala nga gabalondera awo okyasobola ogenda musanise nolaba omwana omuwala ne mukkiriziganya n'omutwala ku somero fulani. Tugenda kuddira abo abaana bonna abali mu masomero ag'enjawulo bajja kubanga basamba tonamenti eno. Kati nammwe mugenda okubanga mujja nga mulaba abaana abawala be mwagala okulondamu abagenda obayamba amasomero gammwe. Naona bagamba oyo omushagi instrumento nyo mutimu yakatake eyo yasinga otekamu akasente yana uditi mwanza nogitwala eyo bukede akwongera okuba okunoonyerezaako ndabe ekyo sikirinaako nnyo nti yateekamu nnyo sente oba si yateekamu naye nga kyemanyi ayambako era tezaba ateeka ayinza okuba ayambako naye nga sibuzangako muzeyitiifu ne mugamba nti Mr. Shagi akuwa sente naye nga mpulira mbu ne kale nebyo tuze tulabako kubanga amabega eyo yagamba abaana nti bwe munaaba mukubye golo nyingi ngenda bawa mitwalo bwegiti so yali abasuubiza singa bagende mu super nze kyemmanyiko nti muntu wa mupiira kubanga sente za spending mu club ez'enjawulo nyingi si wano woka bwogezanga express yali ateekayo sente bwolaba KCC ate yo KCC wali omutabani esente zataddemu nyingi nnyo mu KCC omutabani we yakoma olaba ye muntu akeera ku makya n'abasanga abaana nga batraining awo n'abawo emitwalo 5 ne bwaba atambula butambuzi nga ajja bw'atyo ng'oba ava Kampala asobola okupaakinga emmotoka omusajja alifa n'oyo n'alaba abaana abasamba omupiira n'agamba what is the problem n'akwata emitwalo nga 5 n'abawa n'atambula n'agenda si kudibuda musajja ayagala omupiira naye singa yandisanye abazina ne disco n'abawa naye asanga ba mupiira musajja wa mupiira nyo ateekamu nnyo sente. Tukwebaza Honorable Patrick Nshagi webale kubanga utaddemu nnyo omupiira era ngambye kubanga ndaba ne Kateke babasamba mu super wano maaso bambala ssomero lye Amus College ate ne basi era ne motoka eyatera obbawo oluusi ne batambuza ne batwala ate nerya nomugenza dy akafaani konikani Hassan Galwange erya bayita batesomere nijja wano nga tunatuganga ku itaala kamati kwasomera balikuyasomera tujadde kujjukira luvannyuma so nyenga naye abadde w'amaanyi nnyo okubanga ateekamu nenda abantu nze nebaza abantu bonna abavaayo ne bajja ne bayimirirawo omupiira nga si kweraga nga si ki naye najja nayimirirawo omupiira bananga omupiira guli expensive about entale ziri mupiira neno Mbale kubanga walayo tuokulira noga singa sinitalo singa timu zaage nadamu super ne mulimu ebyokwerwanyisa biti ebyo tulinakola tutokwera nga tukolaganamu okulanga tutwala entalo we ziri mupiira naye nga abamu bazikola lwa butamanya kubanga singa omuntu asobola okuba nti amanyi omupiira osooka kwetegereza biki ebifuga omupiira gwetaagisa ki si kirungi kayana n'abantu abakulira omupiira wakati wokeera ku makya n'okayana n'abantu abakulira omupiira ate gwe oba ogenda kudda mabega andi kati babanga byebakola ng'olaba ti bikusanyusa osirike busirisi sooka otule nabo andi era okutuula nabo kwezaako okwogera kati ate oli bwe mutakkiriziganya maze okuteekako embeera noonya solution endala naye nga toyombye na muntu akulira mupiira
kiringanga gokera ku macha andi olaba Kawesa tuyinza okuba nga tuli ba mikwano naye bwe tuyombamu tekitegeeza ngu twawukanye tuyinza okufunamu obutakkaanya ne tuyombamu kawuka obutakkaanya tebusobola kuggwawo kubanga jjukira teri muntu akkiriza kuba ttiimu ye owulidde buli omu ayagala ttiimu ye koleki ewangule kati bw'oba oyagala ttiimu ye ewangule olina okuba ne nga otegese bulungi nga ttiimu yo sinafu owulidde era bw'oba oyagala okufuna obuyambi ttiimu kola ttiimu ebeere very strong ffe gwelowooza lwaki ffe abambala SONSET Academy tuganye okwetaba mu liigi yonna wangi alaikum salaam ngenda kukubirako edda mbadde nvuddeyo ku dduuka awo naye ng'omwana muleseewo oba kitegeera tulina okusooka kwewala ntalo ezikwatagana omupiira akitegeeza lwaki temwetabye mu liigi zonna kitegeeza mulaba lwe bitatambula olaba ffe lwaki tetwetabye mu liigi ekisookera ddala tukyasobola kwanza kukuza bano baana bato ate n'ekyokubiri twagaliza abazadde bano omupiira tubagaze omupiira n'abaana bano betuzimba nabo tubagalize omupiira then bwe tunajja mu liigi tujja kuba n'amaanyi mangi nga tulina obuwagizi bw'abazadde tulina obuwagizi bw'abaana olide ate nga nabo bennyini abaana baagala ekintu kyabwe oba ontegeera gezaako okuba nga ojjajjamu webuzaabuzamu n'empyuta naye olaba naye kugamba nti actually entalo sinungi nnyo omupiira sinungi nnyo omupiira entalo mu Uganda zonna bwe ziri kuva waggulu ate teri kankubulire wabula gwe kyoba okola kola ttiimu yeebeere n'amaanyi waliwo nzolaba nti ttiimu yinza okuba nga y'amaanyi naye banga ate tebajagaza ne bateekawo embeera olusibanyiza oyitamu teri muntu ataagala kirungi buli muntu yena alina ekirungi akiwagira kyoba olaba nti no gwe naawe wagenda okuwagira Arsenal oba Man U walaba nga ttiimu eyo nungi erina ebigendererwa kati olina kyewayagalamu kyoba olaba naawe wakyagala wali abali mugamba ali kulimba alimba yatugenderawo ate ngamba abagamba ekizibu ngamba nti ndi wa Chelsea wala bagamba alimba ati kakati gwe olina akantu kewaŋŋamba nti ttiimu zonna ozaagala obanga oli munnamawulire webale kyobola kyusakyusa naye kati ngaffe abantu ngaffe nze nga nze wano mu Mbale ndi wa Mbale Heroes naye nga ate kataka naye njagala kati kataka yadde esama ne KCC bamukubaasa nabadde nyina okuwagira kataka waliwo nasanze aba Heroes baga basanze mbu babadde eri nga bawagira yo bansuubi kubanga tosobola kuwagira ttiimu eyeeri e Kampala ate gwe nolekawo ttiimu ye eyawano bwe mbeera e Mbale bwe mbeera e Kampala ate ndi muntu wa Vipers kati Vipers bebesamba Heroes nze kati awo mba nkyuka kuba alina okuwagira ttiimu yange ey'ewaka waliwo mbagambye nti babadde balina okuwagira kesejje mukataka olw'ensonga mukataka bagule bajja balinyako mbuno omwasigala nzifene buli omu n'endowooza yenganze ekirowoozo ekyange kyandibadde kigamba olina okuwagira ttiimu y'ewaka kuba ne bwolaba e Bungereza yes mulimu ababamu ku njawukana naye nti nebeera Bungereza buli omu awagira ttiimu ye yatawuni eyo kyobola nti n'abawagizi baba bangi nti wembeera wa Mbale nina okuwagira ttiimu yange yaki ey'Embale ekikoza kiva ku ki okubanga mulimu okwerumaalumona lemino ebiwe bityo sometime n'emyaka nazo gireetera okola ki bakulu babikola babato bw'ogenda okwetegereza ba youth bebasinga okukola ebintu ebyo bebasinga okuba nti no baleeta obuvuyo obungi ate nosanga ne kyebateekamu kitono abatateekamu ate beboogera ate nosanga abantu abatateekamu nga ate beboogera ebingi ate abateekamu bo basirika ate abateekamu ne basirika
kati wanga obawuli obadde nako ekibuzo kyobuuza nti walabako coach Sinani nga bagenda coach Seka lumu na interviewinga kwa naye nga alaga engeri gyali avudeko kusanyisa ekyeyo mbeera nga alaga kati yavaawo ko bulungi yakigamba akasente kaali tekajja bulungi kiki kaali tekajja kubanga abaana akasente tebafuna buzibu avaawa nedda kati ng'ewaffe Mbale SONSET Academy tugaba musaala wabula tugaba allowance bakochi bakochi baffe ababa baze kubanga SONSET kugamba kintu kyakyanakyewa etuliko gamba mbuno oba nti kize kiraabu omuntu asobola okujja n'akola balimanya akademi obanga obadde oyinza abaana oba olina okugamba kochi nomutera okuganja kukwata sente bwekati fewaffe omulimu gwabwe gwa guruminga abantu baguruminga abaana baggwanga era muntu bw'oba oyagadde okujja okusoma omupiira tetukusomesa n'okusomesa kubanga oyo Seeka yayitirira mu Mbale SONSET Academy okujja okutegerekeka nti noki azze mupiira era Mbale SONSET Academy yamusomesa certificate meka B zona mu mwamusomesa yes tetwamusomesa eno gundi yali waneno wansi ku parents waliwo certificate yasooka beginners nze nagireeta nze nagamba Mr. God ne mugamba nti abantu baffe tebajja kusobola genda Kampala tuyambe osembeze koose eyo wano kumpi abaana bonna basobole okukola ki okusomako bonna bateeke Kampala oba awantu awala wonna engeri gye tukulonze ng'okyali mupya gezaako kulaba nti osembezako oseze gyekole ki era kyoba olaba nti twasobola okusasulira mu SONSET twasasulira coach Seeka ne tusasulira ne coach Julius ne tubasomesa naye nti Seeka ye yayinamu obasharp kosi bwe buyaze endala era twasobodde omwongerayo mpaka Kampala era nasoma certificate endala eya era kafudi ndooza kati ne tumwongerayo naye nga gyetwanga kale bwe yamala okusoma ndowooza nga omanya abavubuka yatandika okulaba nti yawa atuuse waayagala bwe yafuna certificate y'okubiri n'alaba nga takyali level ya SONSET n'alaba nti ndowooza atuuse wakola ki n'atandika okuba nti yeeyisa bubi nga ye kale kugamba okuba nti kyetwali tumusuubiramu okujja yamba abaana ate ye si kyakoze n'okulaba nti kugamba sipiidi ne tulaba nga nene twasobola omuyimiriza ntugamba nedda okusinziira embeera gy'oli kweyisaamu etali nungi ne tumuyimiriza just ate bino yagamba nti kasente oyinza okumuwayo obanga 2 obanga 3 naye nga nibeera nti alina famire omuntu alina famire muntu mukulu omulaba wuuyo asomye omuntu abanga asomye twakyoba osigala okyamu akantu katono omuntu ebitabo birinyako bamanyi n'akasente kaba kalina okubanga kalinyako katono ebyo gye yayogera mu bamu 20,000 ebyo bigambo bye naye nze tugaba 20,000 kati ka allowance mugaba meka bagambe musante gwe ne ka allowance tugabira ddala kubanga ne benefit ze bafunamu omuntu aze mu SONSET simanyi oba yakijjawa naye nga simanyi sobola kuwa gundi naye nga obanze nze namubuuza bwene mugamba era namubuuza ene nga bw'oyogedde ekyo nti gwe wamusomesa era nakyo nakimubuuza ne mugamba omuntu abanga abadde akusomeseza nofuna certificate 2 ngera bw'okyogedde ate otuuse waggulu ate omusuddewo ate ogenze naga ajja kwogera ekyo nga bw'ayagala naye olina omanya omuntu nti naye abaako n'ababa emabega nze simanyi oba yabijjawa nga ye naye nga kyensobola kugamba nti fewaffe tetugabamu kati mwamuyimiriza akyasobola okukomawo oba takyasobola akyasobola okudda singa empisa ziba nungi naye ngaffe kati ngaffe losi gye twafunamu ate si ye losi gye tugamba kubanga ffe omulimu gwaffe gugenda maaso
ate era tukyakola n'ebisinga naawo mu baana mu bantu wakati waliwo abaana betuli kusomesa obwalifali kati ye bw'aba alaba nga yafuna certificate emu oba bbiri n'alaba nga atuuse there's no problem. Omuntu bw'omuyimiriza wabaawo ebbanga nti tukwadde sasipe ya mwezi ya myezi 3 oba myaka mumwamuyinza bbanga ki? Tetulina bbanga naye bw'abeera nga yeeyisiza bulungi nga n'empisa nnungi owulidde asobola okudda kuba eri waka kubanga for us we don't have any problem kubanga tubadde ne bakooki bangi abantu bangi wabula kyemugamba nti nga ye si kirungi n'ayogerera kati ye akyali mwana muto ndowooza oba kaŋŋambe bwe ntyo naye kati kiba kirungi nti omuntu obanga ovudde awantu toteekawo mbeera mbi nakogera bintu ng'ebyo ebyekisiru bitali birungi ate ngaobeera ojja komawo ate nga n'abantu boyogereramu si yenneeyisa gwe nga gwe gyokola ki gye weyisizaamu fe nze nsuubira sitya gwe oba kamera fe tetulina buzibu naye tetulina buzibu naye nga engeri tetulina buzibu okutwaliza ewamu neffe ebyo tebituka nga tusigala tugenda muki maaso kubanga twali tufunye ebintu ebisingako naawo omuntu bw'abanga empisa ze era nga bw'olaba mulimu abamujajinga mulimu abamujajinga bulungi mulimu abamujajinga bubi waliwo abamukubira amasimu waliwo abamukubira kati waliwo abamujajinga abamu balaba kati nga baffe abantu abatugoberera oba abantu ababeera naffe oba abamanyi biki byetwamukolera oba biki byetukoze oba biki byetukola. Waliwo yankuba esimu n'agamba oyo mwana ebintu byayogedde byonna bituufu oli kati ye bwati yakijajinga kati naye yakijajinga bwati yakijajinga bwati kubanga siwa nti bw'ofuna omuzadde n'akutwala ku ssomero n'akujja mu primary n'akutuusa mu level 6 kyabeera mubi. Enze ate waliwo agamba nti ogamba nti lwamusomesa nti si bwe kiri nti yasinga okuteekamu gwe kalonze kubanga contributinga katini yena contributinga kinene. Okay nedda ffe kati wantu tuliwo mu byakweraga ffe tetukola bintu byakweraga tukola bintu byakweraga naye nga ekyo kiri wakati wange ne katonda wange ne katonda we yamanyani mutuufu nani atali mutuufu naye wano mu bantu osobola okwogera byoyagala sigale ne mubirekera kati ffe ebintu kiri wakati wange ye ne katonda we yamanye ebirungi byetumukoledde yamanye ebibi byetwakola ki byetwakola naye nga ffe tusobola kuva ku mulamwa tusigala tuyamba abantu abo they need ababeetagisa obuyambi. Kale nga tumaliriza basonga olina akasembayo oba tekaliwo ng'osibula abantu ng'oyinza n'obamanyisa SONSET bakuwaba akasembayo nti nja kwebaza abantu bonna Mr. Tifu nenebaza saawa eno abali kakiiko ka Mbale Heroes abakulira Mbale Heroes saawa eno nenebaza abantu abakulira Mbale Garage namwe nenebaza munsi nti mwebale nnyo omulimu gwe mukola gw'amaanyi nnyo okulaba nti wadde mulimu ebisoomooza bingi naye nga mwe abantu abakola temuva ku mulamwa musigale nga mugenda amaaso ate kolako ekiseera kyoyagadde kolako ekiseera gwe kyoba oyagadde then bw'omala okole ki oleka abalala bakole ki bagende maaso ate abaagala ofiira mu ntebe kumukumu nga bikatera omupiira bakufulanga gwabwe okufiira mu ntebe si kirungi wekanga ate ng'okoze mistake naddala nga ttiimu y'abantu baffe olusi si kirungi owaka abalala gaapu nabo ne basigala nga basobola okukola kiba kirungi n'owaka abantu ate ne batambuzaako ekintu omwaka nga gumu oba emyaka 2 oba okoze bulungi
n'okitaka n'abalala nabani bakikola kintu bwe kiwakola ku Heroes mwaka gumu ne bakidukanya kale anebaza abantu abo abasobola okulaba nti mu mupiira bateekamu n'abo abatateekamu bagamba nti mulete ebirowoozo ebizimba wabula si biri ebimenya ki omutima abantu wabula mulete ebintu ebizimba tusobole okulaba nti naffe saawa ne tuva mu liigi ze tulimu tutandika okulaba wano zikesisi nze nandisanyuse nnyo nti teri kintu kya noma bujanga jembaali nga kataka olema ogenda mu super yes naye ate n'osanga abantu nga bagamba kataka manager yatunda omupiira olusi abatagutunze naye ng'olusi kyeyali abaze olusi kigaana bugaanyi agamba ko kitodawe olama yagana kigaana naye nga tewali muntu atagala kirungi buli muntu yenna ayagala ekintu eki bigaana bugaanyi naye abali emabega waffe ne balowooza tukoze eki tutunze naye nga si bwe kiri waliwantu bakyoga nti baga timu bwebeeraawo tevaawo teri muntu atagala timu yebeeraawo era nange ekibuuzo kyange nange bambuuza naye lwaki oyagala academy ebeeraawo lwaki oyagala kuteeka mu liigi naye ne batamanyi nti liigi erina ebizibu byayo nayo byetaagisa ssente ani kati katosagamba ekyo nti gyobakataka bayinza okuba balina kye batya mu kino aga katukwe big league awo ate big league eri expensive nnyo okusinga soka yes gwe sente zoteeka mu big league ne sente zoteeka mu sponsors ezimu super spendinga sente ntono kubanga bintu byonna ebisinga byetoolodde mu Buganda awo wali kilabu zenyingi tugenda tambula ono ino ogenda Embarra Embarra City ogende wa Calvary Mamuke yeyumbe kale nebaza abantu abo abateeka ssente mu mupiira nga tebawuliriza bigambo by'abantu ne basalawo ne babiteeka mu matu bagaziba ne basobola okuba nga batambuza abaana jjukira nti buli wosuulawo ekintu kino oba okoseza abantu bangi owulidde oba okoseza abaana abandifunyemu oba okoseza abantu bennyini abazze okulaba omupiira owulidde abalina essanyu owulidde tuve mu bintu ebyo tutambuze nebaza abazadde abafaayo okulaba nti no bajja ewaffe baagaliza abaana baabwe okusanga omupiira naabo abateekamu nenebaza famire yange n'emikwano gyange abampa amaanyi okusobola okulaba nti no tuyamba abaana bano abato nenebaza social media kubanga social media eno ekoze omulimu munene Mbale SONSET Academy kubanga abaana bonna abasinga bali ku social media ne radio ez'enjawulo bankoledde omulimu mulungi nnyo kubanga nti mbeeraawo ne bampita jangu otubulire ku by'omupiira ebikwatagana ne SONSET abo nabo basobodde okukola omulimu gw'amaanyi oba social media radio zonna nzeebaza kuba nti nosobodde okulaba nti no zivaayo ne ziyimiriramu naffe kati mwawumulamu training abaana bwe baddayo ku masomero ffe abaana oba abazeeyo ku masomero tetukola mukola mu holiday tukola mu holiday naye tusigazaawo eya weekend Saturday ne Sunday kubanga tetusinga okutunulira omwana w'eggwanga eno okulaba nti omwana kana asobola okugenda n'asoma kubanga omupiira ekyagugwawo kale tutunulira nnyo okulaba nti abaana bano bali mu layini esoma ate nga basamba n'akapiira so katutraininga Saturday Sunday then obakomawo mu holiday awo ne tulyoka tubakwata wamu ne batraininga bonna wamu okuva ku Monday paka ku Saturday awo ne mumulamu ku Sunday ne tumulamu ku Sunday just okuba nti no basobola okuddayo bayamba abazadde baabwe emirimu ne tubaleka ne basobola okuddayo waka naye nga training weeri era tusigala tutraininga n'okuba marketinga kuba kati saawa eno tuli mu marketing abaana abagenda amasomero abageze ludawa ate empiira gy'amasomero kyekigenda otandika katu tugezaako okulaba nti tubawuliriza then bavaayo then tuyoka waliwo omwana gwe baali bayize ku national team yali ava mu SONSET yali under 20 yali under 17 yali under 17 bamuyita nti baali bamuyita yali mujja mutwe kati aliwo kitaawe ndowooza yamugaana kati yamuzza mu byakanika mumpiira n'aguva
omwana yalaina ekitone nga tusana omuyita anti kati abazadde bamutwala kukanika kati bamukyusa kitaawe ndooza namuteeka mu projekiti endala kibinyo awula bulungi alabaisa omwana asandise tukwanda ogambye yali under 17 by then yali oba yali 2-21 oba 22 awo watyo kale twebaza abasajja ba Fortbet omusajja wa Fortbet oyo manager ni John Nanyumba mwogezi wa Fortbet omusajja yatukoledde omulimu munene atusobodde okujja n'atukyalira n'atuleeterangako ku mupiira waliwo n'ebirala byeyali atusuubiza naye nga nsuubira gyabikolako naye nga okutwaliza wamu emipiira gya Fortbet egyo gyo tugikuba nnyo giri gitya gyemirungi gyakasalamu nkamu mirungi okusinziira mu mbeera eriwo owulidde kubanga gitutambuzaako kubanga gitukwatiriddeko by the way ndowooza myaka nga 2 years ibadde gitukwatiriddeko nnyo olaba embu bakuwa mbu n'otasiima kituufu tewasiima ate nga lwakisobola kusiima nze nyinza okuyimira ne sitasiima nze omuntu ne wandeetera omupiira gumu kati nga nyina omusajja wange awo bamuyita Kamaadi wansi awo mu indasitry eriyo buli abaana bawummula atuwa ensawo yakawunga kati omuntu ng'oyo oyinza obutamusiima kano omusajja wa Fortbet azaakuwadde emipiira 20 ate si mulundi gumu oyinza obutamusiima era naye nagamba naye ekirungi Fortbet bajja ne ttiimu yaabwe ate buli bajja ne ttiimu yaabwe yonna kumpi ng'eweddeyo Alex Muwangi ndoza mwamulaba mu kavidiyo kaffe katuli naye atuleetedde ku mupiira nga yali n'abaana ttiimu yonna nga mulaba eweddeyo kale tubasiima nnyo mwongere okulaba nti no mugenda maaso ne puroguramu zammwe yeyanziza waki yali akasigadde manager nebaza bwebaza amina buli omu yenna gwe kikwatako ng'oli wamu ku mupiira era ng'omupiira ogwagala jangu weeyunge naffe abambala SONSET Academy jangu tutambule naawe ebifo weebiri bingi ng'owulira nti oyagala kolagana naffe tujja kuwa gwe ekifo buli kimu ky'owulira nti oyagala tusobole okuyamba bano abaana kale yeyanza nnyo manager kale okyali ku Jonica Media ku lwakadde tujja sukka wano eno tuwadde ne manager ate nga director wa SONSET amanyikiddwa nga Medi Kawesa olunaku lwaliro paka olundi mwebale nnyo abatulaba abasubscribinga abasharinga abakomentinga kyemukola kyekisinga ze Jonica Uganda wa Jonica Media mubeere bulungi